Oli mutukuvu Yesu, oli mutukuvu. Abalungi abagala mbalamusiza nnyo mu nnya lya Mukama waffe Yesu mwenajje musinzidde okubanga mubeera akawungezi k'olwaleero okwetoloola ensi yonna, buli kanyomero k'eggwanga wooli, kanyomero mwonna mu nsi yonna mwoli. Nkwaniriza nnyo mu kifo kino, weebale nnyo, weebalire ddala okutwala puroguramu eno nga nkulu mu bulamu bwo, weebale nnyo, weebalire ddala okugifiisiza akadde, ate nammwe abateekako data bambi buli lunaku nga tonaba kufuna kyakulya osooka kunoonya data anaawuli owa revolution. Weebale nnyo, weebalire ddala okutwala information nga kikulu. Information nno kintu kikulu nnyo okusinga bw'oyinza okirowooza. Teri kintu in fact kisinga information, kuba tewali kintu kibeerawo nga tewali information. Information yesooka, gwe obutagifuna tekitegeeza nti nno information teyaliwo oba teyatuuka. Byo twabadde tusoma ku muntu okutuukiriza emirimu gya Katonda ne Katonda okukola emirimu gy'okuyita mu muntu. Naye olaba nga information ye yasooka. Gabudyeri yajjanga ennaku ezo ng'asiiba ku nsi, bw'ajja bw'agenda atalina okugenda ewa Zakaliya, alina okuddayo aza amawulire ate agajje ewa Zakaliya agatwale ewa Elizabeth, ate addeyo atadde agatwale ewa Mariyamu ataddeyo, ate Yosefu yekyanze akomewo agambe Yosefu wekyange empola kine kintu kirala eno ddiru gye tulimu togiyiwa. So information kintu kikulu nnyo, buli kintu kyonna information yekikulembera, then ebirala ne bigoberera. So bw'oba oli wano nga oze okufuna information, Mukama akuwe omukisa. Waliwo omukadde wange nkulengedde awo bambi nze nkutumidde, Mukama akumpera omukisa from USA. Kwagala nnyo omusumba wange, nyina omusumba wange eyo akoze kinene nnyo okunekyalinga. Sebo muzeeyi weebale nnyo, weebalire ddala, Mukama akuwe omukisa sebo. Mwena abali ku programu eno mbagala nnyo era mbatumidde. Bingi nnyo ebiriwo leero, tubadde ku flashlight saa 6 paka saa 8. Bingi nnyo ojja bisangayo. Olunaku lw'olwaleero tubeera ne akanyomero ak'okkuba amasimu. Njagala nzijjawo byenzijawo, then tugende mu masimu, bwe tumala tugende mu kigambo kya Katonda. Olwaleero zeno ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2023, ogenda kuwandika ekitabo kya Samuel ekisooka essula ya 16. Essula eno twagisomako naye olwaleero ekomyewo essula ey'16. Osobola ogisoma yonna enyenye eringa 23. Zonna genda ozisome, genda ozisome zonna, then nange ngenda kugirako ze nasobola, Katonda nga bwali mulamu. Olwaleero nziza okubagamba nti gye tuvudde ye wasinga okuba awazibu. Entandikwa ye yali enzibu, naye wetuli at least ojja olaba ekintu kyonna mu ntandikwa ne bweba bizinensi ebeera nzibu nnyo mu ntandikwa. Era mu abatandika zi bizinensi, bw'obala bizinensi ng'ogenda gitandikisa nga weetaaga obukadde 6 tobuteeka mu lumu. Bw'oba ng'obuyina n'obufuna obukadde 6, entandikwa ebeera nzibu, tobuyiwaamu bwonna, sooka otekemu 2 otereko 4. Awo oba tonnamanya bintu bwe bitambula, transport ebeera etya. Owa bodaboda awagendera 12,000 akutwalira 7. Olw'okuba wakatandika obeera tobimanyi. Kakati awo butandika ozungazunga bwoti obubiri ne bukka,
ne bujja ne bwesala kubanga obeera tobimanyi buli omwaka okuba ku mutwe buli omwaka kola bwati kati n'otandika we watambulidde binomeno gamba sigenda kuddamu kulinnya babodaboda ba siteegi bano balubyanza bajja kuntwalira 1,500 ekyo ng'okiyiga olwoddayo okusuubula ng'oyimirira wali ku kkubo gwe lubyanza funa owa piipiki eddugala abo tebaleka ssente ekikuyimiriza owa piipiki ayambadde esuuti giki walaba piipiki abayonjo yenna muyonjo ayambadde esuuti oyo bwe guba si mutwalo tavaawo kati gwe gira ono lubyanza gwe lubyanza gira mu kibuga 200 agenda nyina 15 tula maama tula tugende tula naawe mbadde ensaaga tula tugende kyokka ng'ogwasoose wagendeddewo kasanvu kati bakutwalidde 15 katulaba butandise obbimanya tutandise obbitegeera naye ogenda obbitegeera nti ng'oyinamu kamu 3 kati kwata ku buli obwasigalayo oggyeyo 7 eno ebuze ogizeemu oddemu obere na 2 kakati eyo gyozungazunga mu kibuga tubadde tuvuddeko okitegedde kati ojjayo eri 7 ebadde ebuze n'oddayo kuzirize ze watereka n'ozzaamu 7 kati olutandise okutegeera niwe basuubula awalala awatuufu ebyo byokuyiriba kubanga gwe watuukira ku dduuka ng'ogamba njagalayo simanyi piisi za jiini 3 oli nga tazirina agamba 6 n'okwata n'omuwa YouTube kiki ekiri ku gundi yange leero ku media zange kiki ekiri ku YouTube mukomewo nabo ba YouTube eneekomawo sagala bintu bintantaganya ekomyewo so nzize bagamba nti wetuli si wewazibu ennyo okusinga wetuvudde YouTube YouTube nomulabika muwoomye wifi zonna muzizize sina kyabakolera tugenda maaso ffe so katugende maaso nga bwe tutereeza ebyuma bya YouTube so balabika banaatusanga so wetuli si wewazibu ennyo naye gye tuvudde ye wasinga okuba awazibu kale katugenda kuwandika ekitabo kya Samwiri ekyo ekisooka essula 16 okuva ku nnyo lusooka paka ku lunyiriri olusembayo tugende mu maaso kale
okusooka byonna program bajjaji bateerayo aba YouTube mutusonyiweko. Admin kikoleko kale katugende n'aba Facebook. Okusooka byonna bambi ntwala okusasira kwange awamu fena tulina omwana ayitibwa Nakitende Latifa. Mwana ono abadde active nnyo mu revolution, mwana muwala. Omwana ono amanyiddwa nnyo mu Nuupu High School, amanyiddwa nnyo mu baana abayambala uniform ya Nuupu High School. Yatemeddwa ebijambiya, bamuguddeko ne bamutematema. Abatamanya ngamba bamuguddeko ne bamutematema omwana ono. Era ali mu ddwaliro, embeera ye si nnungi wadde n'akatono. Ali mu ddwaliro e Mubende. Bambi tumusaasira era tuyimirira wamu naye. Waliwo ekifaananyi ekimulaga obulungi kyembadde njagala okubalaga naye. So ebifaananyi bye byebyo. Oyo ali mu kakoofiira. Bambi tusaba Katonda omulungi ow'ekisa amusumulule, amusuuse. Oyo omuwala oyo bamutemyetemye, abadde active nnyo ku social media ne ku ground, naye bamutemudde. So bekikwatako bambi omwana oyo tumubeererewo mu ngeri yonna nga bwe kisoboka, era tutuusa okusasira kwaffe eri famire ye, ate era ne tumusabira Mukama amusumulule. Eyo nga nvuddeyo, abantu b'e Kawumba Buwama nange ntuusa, nange njagala okuyishingira muzeeyi waffe, muzeeyi Mirundi John Baptist. Nalabye nga baselebratinga amazaalibwa ge eggulo. Nange kanga newankubadde late, naye nange kantuuse essanyu lyange okwebaza kwange nga twebaza Katonda lwa muzeeyi Mirundi. Muzeeyi Mirundi oyo ewaka nga tuli mu bwavu obw'ekika ekya waggulu ennyo obuwunya, ye yakwata Afande Katongole ku mukono n'amulaga engeri gye bakolamu, n'amuwa ku kasente n'amuwa entandikwa, n'atandika okukola okusuubula emmwanyi. Ne tulyoka tugulayo ku kibanja, ne tulyoka tugulayo ku bibanja eby'emmwanyi, naye nga twakozesa ssente za muzeeyi Mirundi. Muzeeyi Katongole yali alina kyayina nga ne muzeeyi Mirundi alina kyayina. Muzeeyi Mirundi alina essente naye nga ababbi bamubba nga bamukuba empi buli lunaku ne bamubonyabonya ne bamubba. Ate nga muzeeyi Katongole ye musirikale alina n'emmundu. So bambi n'amukuuma, ne bafunaawo omukwano ogwo, n'amukuuma n'amutaasa biki ne batandikirawo mpola mpola. Kati buli omu n'awa munne kyatalina. Muzeeyi Mirundi si kwe kunywa kutuzzi. So ate naffe ne tuvaayo, yamuwa essente muzeeyi n'asuubula emmwanyi n'atunda, nga muzeeyi Mirundi ajjako ezize, oba yamuwa emitwalo 7 egya 96 muganda wange 94 95 okuyingira 2000 olinaku emitwalo 7 ogimanyi gwe nga buba obukadde 7 ogundo bwagundo eyo ng'ebeera biliyoni. So nga bwe bamala okusuubula emmwanyi, nga bwe tumala okukaza emmwanyi, nga muzeeyi Mirundi ajja nga bazikomerera, nga bazipima, ng'asooka ajjako zeri ze yawa taata, nga muzeeyi asigazaawo ekigulira Magala eddiba. Bwe tutyo bwe twava mu bwavu obuwunya. So bwe celebrating obulamu bwa muzeeyi Mirundi bambi munzikirize mu celebrating, kuba ye Katonda yayitira mu yo okukyusa obulamu bwaffe
muzeyi nafuna capacity tuweerera ku nange nengendako e Kampala Maranatha High School n'ebirala ne wetutudde because of Muzeyi Mirundi. So I celebrate your life Muzeyi Mirundi, nkwagala nnyo naye wannyiza olumu taata yampe emmwanyi zange nzireete nzikube ku kyuma kyo ompe sente zange ngende nkole shopping ngende ku ssomero nonnyima sente zange mbune sente nnyingi njagwa eddalu nenvuga emmotoka mbune emmotoka munyala Yesu nja kugivuga nenvuga eggaali n'enzirayo ebunja kunenola taata nga nkaaba ne munona najja namubuuza kati oyo omwana osobola okumukwasa zino sente zonna totumanga mwana sente zino sente nyingi nnyo zisobola okumusuulira gundi nazibala bwati nazikwasa taata nenzimujjako taata nga Muzeyi Mirundi alaba nenzimujjako nenziteeka mu nsawo nekimuluma so Muzeyi Mirundi mukwano Mukama akwongera emyaka emirala mingi oli wa mugaso nnyo mu buwama oli wa mugaso nnyo mu bulamu bwaffe abamu ku ffe otukoze bulungi Mukama Katonda omulungi w'ekisa akutuweere omukisa gwe ne famire yo n'abaana bo n'abaana b'abaana bo mu linnya lya Yesu amina. Now mwalabye tweet ya Robert Amsterdam international lawyer yakoze tweet ngayo akonfirming ekintu kinayogera nga enaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga 2023 najja nembagamba Museveni alina obutwa bwe bagala okuwa His Excellency Kyagulanyi eza mu bbaluwa oba ku kazindaalo olumala bamukwateyo ekisango kibeera kiyita mu lujja kumukwata mujja we mutwala ku poliisi kola fayiro kumutwala mu kooti nga temunneekalakaasa nga bamutwala mu kooti nga bamweyimiririrawo naye nga bamuggyako passport nga bamweyimirirawo ngadde ewaka nga mwemukuba endulu era temuba kumuta mubadde mugenda tulaba leero mubadde mugenda musinika omanyi musinika nnyo ate ffe mutuzanyisa nga bo kye babadde baagala mujjako passport kati bamuteekeko 24/7 surveillance teri kufuluma ggwanga okitegedde nabyogera ennaku z'omwezi 13 omwezi guno owa FBI yabifulumiza abo basooka kukakasa ekintu nti kituufu olumu najja nenjogera neŋŋamba oba nkyogere najja olumu nenjogera neŋŋamba naye kankireke ekyo kankireke kuba siweereddwa permission kintomeredde wano kankireke so tewali kintu kyenzija wano nenjogera nga simaze kukikakasa kuba ffe wetwogera omukyala yayimba n'agamba timba na nnyama maaso nandi mulumbye nandaga obukyala wajjalega naye nange kambabuulire nze olwokuba siina nnyama mu maaso olwokuba saayala nnyama mu maaso nze munjooga olwokuba saasoma kati Robert Amsterdam yeenya kyogedde muddemu munjooge muddemu munyoome information oyo is an international lawyer tasobola kwogera kintu nga si kituufu naye yayogedde kyabakwerege kyetwayogeredda kati bwe twogera wano kati teebereza omuntu gwe nayogerera mweyo video are you safe Robert Amsterdam FBI mweno musaaga yakikonfaminze nti kituufu Museveni ayagala kikola kati njagala ombuulire gwe nayogerera mweyo video are you safe so ekyo nakyo kati bwe tuba tuleese information toginyooma kubanga tulina sources entuufu gwe byolinda mu mawulire ffe tuba twabiyiseemu dda byolinda waffe tuba twabiyiseemu dda nkubuulidde kati ate linda ebyo olwaleero ife abakwerege ffe tusooka okulaba ebintu kuba omwoyo wa Mukama ali ku ffe ne tubabuulira ebintu ne mubinyooma mwene bwe mubinyooma nabagamba kooti ekola bweti kooti si yeteekawo amazima naye amazima gabeerawo erangirira malangirire kati ne bwetagalangirira go gasigalawo ffe abakwerege tubadde tutegeka nga tugamba abasuubuzi muggaleewo amaduuka muggaleewo kuba ebintu si birungi tukola mmere ya leero
Abaana ne baddeyo ku inciting violence mbuno tuggale Kampala nga tuggala waaki yoyo omwana ayogera muno mu Kampala ayinamu edduuka amanyi kyekitegeeza edduuka boogera tebalina byakukola bamanya amaduuka oyo omwana baddeyo ku social media balowooza ebintu bibeera bya social media kakati wulira ekirango kiriko ekigambo tukooye emirundi 3 tukooye mbabuuziza mukooye eki tukooye ffe era nga naku z'omwezi 27 ebibiina byonna ebikulira abasuubuzi mu Uganda yonna mwenna muggaleewo ffe twayibagamba gwa kutaano nga 8 laba lengera embuuzi tubakulembedde ffe twabibagamba gwa kutaano mwe mwekalakasa gwa lengera embuuzi nyinza obbagamba ne baggulawo mugguleewo mwenna wamma temuggalawo maama kakati mwakomye okunoonya emmere ya leero ngeze ndaba omuntu aggalawo mwepankapanka tukoye emisolo mujja mugiwe ate mujja kiwulira sigeza nendaba omuntu aggalawo ngena kuzomwezi 27 nga muggalawo muti abaana tebalye abaana bali ku masomero mbuno muggalawo mugguleewo wamma mwenna mugguleewo baani be mwokesa tubagamba temukkiriza kale kati ngeze ndaba omuntu aggulawo ng'ennaku z'omwezi 27 mwenna muggaleewo byonna tusobola okugamba nti wama mugguleewo naye kale mwenna muggaleewo nammwe kamukiwulire naffe tukiwakanyeeko twabagamba nga mutubuuza mulina amaduuka kakati mubituwa tubibatereyo tulina amaduuka nze gwe bambiwire amaduuka g'e Kampala bonna bakulaba tubeera wano nga tukulaba tuteereyo akantu ako nga baterayo nyina amaduuka ndi mu association zammwe nze ninga Kenzo siba mu association mbeera mu federation yana yagambye federation ani big yagambye federation kuba bonna bafere federation yagambye eyo si federation eyo federation y'abafere nze sibera mu association zammwe mbeera mu federation niwe nange abaana bakubye Kenzo ne big wakubye nnyo munno federation kati mbo wamawire bambi tutereyo kana akantu tukulaba amaduuka bakulaba ate bonoyogera bajja kuwulira kati nze bagambye baggalewo wama muggalewo muntu okesa wano bulijjo ate kati tubagamba wano mwayokesa jinja yo neggalawo mwene muggulawo ne bakba abantu ejjinja emigo ne babamalawo nga mwe Kampala mugguddewo kakati ate mwe mukaaba konteina bazongeza emisolo babongeze emisolo muve mu Kampala mwe mutuseeza n'emmere naye era akalango kammwe nkayisizaawo naye nga gambo bbiwa mwenga alisanga ku mwoyo mbadde mbalinako ekintu nga kyannumadda nga mbalinze mmwe munneesonseeko sikibagambye mudangamu ne munkubira essimu zammwe gambo bbiwa mwenga alisanga ku mwoyo omuntu takugamba nga ekigambo nagamba bambi nsonyiwa gwabadde mwenge uwa mwenga akisanga kunga kiri awo kyakuboda dda kasita gwako ensonyi n'alyoka akulangira ebyawa n'ebyawa kale eyo nvuddeyo muggaleewo mwenna muggaleewo nze ekintu kyonna nga kikuba Museveni nga kikuba gavumenti ya Museveni sinaaba bwompita nti jangu tujjeko Museveni sinaaba sambala bwonsanga bwe ŋŋenda kale mwenna muggaleewo bannaffe ab'omu diaspora mwenna bamikwano tubakubira omulanga abaagaliza Uganda bannayuganda n'abaagaliza Uganda enkyukakyuka n'emirembe tubasaba okwekumaakuma mwenna abakulembeze ne be bakulembera olwaliro tubeereko n'eddoboozi limu tubeegayiridde twagala okusitominga enguudo z'ebibuga byonna gye mubeera oba okusinziira ku bwe munaasalawo naddala abantu ba US, UK, Canada, Sweden, South Africa, German, Japan nammwe mwenna abali mu nsi ezirimu democracy oyo abakkiriza
bambi tubegayiridde abakulembeze baffe omulundi guno bambi mujje mutukulembereko tubegayiridde mujje mutukulembere nga si kulya na kunywa nga si kubakubira mizira nga si kubakubira nduulu nga si serefi nga byaddala omanye waliwo abaagala serefi nga bo bavaayo mu serefi ebyo ebintu tubimanyi kulwakula kuba tusirika naye tubegayiridde ku lw'abaana baffe omusaayi gw'abaana baffe kaseese ogwayiise ddala ng'oli munnayuganda ng'oli muzadde kino si kya kibiina nti oba FDC nupu waati no mutukulembere newankubadde abatukulembera mutukulembera mu bibiina byabufuzi so tubasaba mutukulembere ate bwe baba nga balemereddwa okutukulembera wabeereyiwo ba volunteers mukikwate mukyorganizing mutukulembere tusitominge enguudo z'ebibuga zino kati eno level gye tuliko tukubagana na muzungu mweka mbabulire Museveni tumusobola weewa Museveni tumusobola mu buli kintu banganye okulayira Museveni tumusobola weewa Museveni tumusobola mwe bana Uganda kambabulire naye aliko abazungu kakati mutukole bwe mutimu abeeyo mumukutula akalandira akabazungu akamukutte militarire Museveni tumusobola kyembagamba nkimanyi politically Museveni tumusobola ali down naye aliko abazungu kati bwe mwaba balinawo okumpi nammwe mubakwate buli omwe akwate kyasobola okukola buli omwe akoleko kyasobola okukola Museveni tumusobola naye ekitulemye egyo emirandirarandira egyo gyalinaayina egyo abangereza UK mugende mu storming UK wonna mufune ekitundu position entuufu mama Patricia mwena bakomanda abali awo senga nina bukirwa abakomanda abali awo musituke mu storming ekintu ekyo aba basajja bagenda bagenda bwe bafandinga Museveni baba bafandinze okuddamu okwata abaana abalala okubookya bwe bafandinga Museveni baba bazzeemu okufandinga ADF Museveni ye ADF oba bakimanyi oba tebakimanyi tukibagambe bo bennyini be bafandinga dictator bwe Bungereza lwaki tebakkiriza kubafuga lwaki bajjako gundi Tony Blair yogera owe gundi wo mu America ate Tony Blair yali Mungereza lwaki muntiisatiisa nammwe muntiisatiisa Tony Blair yali Mungereza omugamba sibimanyi mbimanyi bituufu banenje okwogera Omumerika Tony Blair yali Mungereza bo nga bamujjako Cameroon najja ne bamugoba simanyani najja ne bamugoba bo mu mwaka gumu basobola okulemberwa abantu basatu nga ona babajjako ffe lwaki batusibako ogusajja emyaka 50 bibe bintu bye tulina obbabuuza bo lwaki bajjako Tony Blair mbusime ekyo ekintu ekyo ani Brexit yatwala abantu neleeta omukazi simanyi yetereza May simanyi yani Kisinja balina abasajja baleta Brexit oyo yavuna avuddewo alemereddwa Brexit bamugobye noona ze ensonga za Brexit zimulemye tatumatiza ku Brexit oyo ne bagoba ne baleeta omulala kati baleese muyindi bonga basobola okukyusa lwaki fe batusibako akasajja nekagira nekawomogoka konna nekakulukuta nekatonya nebakatutekeko nebakaweereza pampa nekabeerako bo lwaki tebakkiriza owaabwe ne bamukuba ebiraka bo lwaki bakyusa so abakulembeze mutuyambe mutukulembere leero tubayise mutukulembere wali sokolindeko wanulekamba w'ennamba z'abantu bano mukitiibwa ekingi nkowola Professor Alimadi mukwano nkuyise mukwano otera okubeera ne successful demonstrations osobola okutta omuntu osobola okulidinga ekintu n'omuntu n'afa ow'ekitiibwa Professor Alimadi mukwano tukuyita wonna gy'oli mukwano anti munnange baagala nnyo ba professor b'abantu jangu mukwano tukulembere tukwegayiridde Professor Alimadi mubitiibwa Professor Alimadi oyo mumaze akulira ani Boston chapter Marvin Bale oli luddawa Marvin Bale olaba Boston yewe bwetandise okuggwamu amaanyi Marvin Bale nkubuuza bubuuza togamba nno akana katumanyira kali awo konna kalinga katalina magezi nedda mbuuza bubuuza Boston eri ogijjukira ne Boston yeno olowooza ebitabo byo bigenda bbeera mu ki ow'ekitiibwa Marvin Bale
abe Boston omukulembeze wamwe mumumanyi Marvin Bale owekitiibwa Mama Dorothy ab'ebitiibwa mwenna abali awo enamba ya Marvin Bale yino eri +1774 540 0800 eyo ye namba y'omukulu akulira Boston chapter. Omuliro gwa chapter ye Boston gwalagawa tubuuza mukulembeze Museveni ali eri yeewanambu yabawe ssente empitirivu gw'omukuba atya osobola okukikola oba tosobola kukikola. Eyo ye namba ya omukulu wa Boston omukulu Bale Marvin Bale +1774 540 0800. Omukulu Amani ayine byona. Amani ayine byona ojjukira olunaku lwe wagenda e Uganda kye baakukola ekyo buli lunaku bakikola abantu abatakka mu basatu naawe weeyayo gwe bakikukolako gumu n'okiwulira naye buli lunaku bakikola abantu on average 3 people every day daily abantu basatu babakola bye bakukola ne bakukola batya every day at least 3 people ono mwana wuno bamutemyetemye weeyayo ayine byona nga gwe wakireganako weeyayo ayine byona weeyayo oba oli mukulembeze oba toli mukulembeze wena ng'oli Boston ng'oli Munnayuganda ng'oli USA ng'oli mu nsi ezo ez'egundi bannange tubasaba busabi ba mikwano enamba ya ayine byona yino eri +1857 231 37 39. Amani ayine byona plus emu 857 237 37 39. Dr. Kawuma akulira chapters zonna ndowooza si abakulira chapters zonna. Dr. Kawuma owekitiibwa where are you? Omusajja ali eri yeewa nagamba yateeka sente mu diaspora yaziteekawa kati tuba tunuulidde muwandiike ebyafaayo byammwe ku namba ya Dr. Kawuma eri +1651 278 67 24. New York chapter, New York owekitiibwa Mr. Serunjoji Senyonjo Serunjoji yambeera Serunjoji nkutumidde mukwano Senyonjo owekitiibwa Senyonjo tukusaba busabi bannange abakulu mwakolemu WhatsApp awo oba mujirina setumuyikiriza naye mpulira obulumi ku mutima omusajja yayimbani Lukumani n'owulira obulumi wansi mwoyo o mama Uganda yange yayimba nswa naye owulira obulumi n'okamba banaye mukama kiki banange buli omu abeereko kyakola abazungu abo kekamu kukalandira kakyatuzinyiza oluguje ku Museveni tumusobola banange Museveni kye tumukole ewakawo wansi naye aliko abazungu kyovola babayiiya bino byonna byakuba abaana baffe bazungu ali mubakirizisa ali mubabika ntunda muveeyo mumulangire Museveni yayokya abaana teriyo muyekera teriyo wa ADF toyinza kuddira Congo nga waliyo UN waliyo East African Peacekeeping Army waliyo Operation Shujja waliyo ebyo byonna mitendera layers ziri eyo zikuuma ddembe mu Congo n'owulira ADF esaza abantu e Congo 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 ADF nesala nejja nejesala abantu e Uganda nawe byobikkiriza nga ne UNGL
waliyo eggye lya UN ekuuma ddembe, waliyo erya East Africa, waliyo operation Shujja, waliyo buli kasasiro yenna. Ate ne basala ne bava eri ne bajja ne batusala e Uganda ne baddayo e Congo, bonna abo tewali abalaba. Yo ADF mpewo So bannange tubakubira omulanga olw'abaana baffe abayidde, olw'abantu b'ekaseesa ababonaabona, abakulu baffe mu diaspora. Tusooke tuteeke wansi yuna, tusooke tuteeke wansi eki mubiyita batya, mubiyita mutya, ebyo bya Nuupu mubiyita mutya, convention, simanyi convention. Bannaye musooke mugiteeke wansi. Buli wowulira ku marediyo gewammwe muyita abantu convention. Bannaye mujje mu convention, ne mugenda mu studio bannaye convention. Nedda si convention esaawa zino, oba convention tebayerekeyo, abaana bafuwa muwoza. Mumanyi tusobola okutuuka mu convention nga mwaniriza president wa ggwanga nga amaze okulayira. President waffe waali abulako omukolo gumu gwokka gwakulayira. Ekyo ekigambo ky'okulayira tukiyita kyakusaaga. Museveni kyava tutematema kubanga ye yalayira. Akimanyi nti obululu baabumusinga, naye akaguwa ke tuliko kakukutula ono alayire. Kyokka kyekibulako ebirala byonna biri ku saidi yaffe, naye omukolo gw'okulayira kyokka ekyo tekisaana gundi, tekisaana mwaka. Ne bwe tumuggyako leero ono enkyalayira, temwagala kubeera mu convention ng'oli yalayira nga ze babuulira ennaku ekyo 10 ezisooka ez'eggwanga. Ennaku 10 ezisooka nkoze bwe nti Kampala yenna mutereezezza. Ennaku 10 ezisooka buli kimu kigize bwe kiti. Naye bannange abantu, bannange ayine byonna. Goto emigo gye bakukuba ogiwulira egyo bunaku bagikuba abantu 3 e Uganda buli lunaku. Gusebo n'osimatuka n'oddayo mu America n'otuula butuuzi okakasa. Tujja okuwandikako ekitabo mu byafaayo. N'omwana waali kisoma alitya n'omuzzukulu wo Dr. Kawuma tuli bawandikako ebitabo. Mondo yabagambye guno omulembe mubi, abaana basirika naye nga babategedde. Abaana bakuwandikako ekitabo mu bintu by'okusaaga. Kati musituke mutukulembere, ffe twagala tukulembera. Ekizibu tekiri kufa abakulemberwa, kiri kuba tukulembera. Mujja mutukulembere. Ebyo tebiva mu nze naye buli omu yeekokkola bagamba mbabagambireko. Ate mulowooza tunagamba ku Museveni yekka? Twagalayo olwekalakasa sinziggu. Ebisigadde obulango tujja bubalangiranga wano buli lunaku bwe kinaaba kiyiseemu. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Bamikwano tetubayisaamu maaso, tetubalagira, tubasaba busabi olw'obulungi bw'eggwanga. Wembanyiizizza, wetubanyiizizza, mutusonyiwe. Neyanziza nnyo, neyanzeege. Sirina nnyo bingi bye ngenda kwogera leero, njagala nnyanguwa amasimu tugende mu kigambo kya Katonda dakiika 30, then ne wali dakiika 3 tugende mu kigambo kya Katonda. Sooka malotereeza ebyuma biri oke. Osobola okuyita ku namba yaffe +974 33 93 96 39. Bw'olina kyoyagala okuteesa ku bibadde mu wiiki byonna bye mwagala okuyogera, UPDF kweri, abaana bamwe kwebali, bano kwebali, ne Museveni yennyini kwali. Bw'oba olina ky'omugamba twatawaana kutwala petition yo simanyi mu parliament. Ebyo tebimutuukako, bakulimba gweyita wano. Kyonna kyoyagala omugamba akifuna tekimenyeddwamu wadde naaka unedited, si bwe bagamba. Ffe tetweditinga kintu, naye mu bufunze abantu bonna basobole okubanga bateesa. Mwajitiwa ASP Asimwe wile Bible and Politics. Jebaleko sebo kama kukume. Amina sebo. Sigen ndi onkuba nga sutu Maseru Bridge. Ne sebo. Nze Dr. Sebo. Sebo mukama waffe twebaza nnyo byo kolera
tusaba Katonda akwongere webale kuweereza ggwanga. Amina mukwano. Mukama wange ebibuuzo biringa bibiri ate nja kuyita mu bwangu n'abalala mbawo omukisa. Mukama wange ebyaba bya Mukama okujja kutunnyonnyola byatuukawa. Nono munnono omusiru munnono ono gundi ono Bukenya. Bajje batunnyonnyole ate yasinga obululu ebintu byagenda bitya tubeere kiriya. Byabakama. Mukama wange tuba wali naye atutegedde n'ekirala owa kooti mashona owa akutta abaana baffe wamuwa ennaku adiriddwa ebintu biri bitya kubanga wagayi singa babira kwabo ndowooza na bano bajja kitya n'oyo mukama waffe n'oyo mukama abo oyo atonnya oyo naye ajja kitya kitya mukama waffe kuba tewatuddira kutubuulira kiri ku byabakama n'oli Bukenya n'oyo omwami owa kooti marsho. Mukama wange byebibuuzo byange byokka. Sebo nyina komandi sebo vaako n'omulala gye nyina komandi mbigira ddala ku high command kyebakola bakimanyi era baabawa obudde bo bano kyebakola byabakama and group bayongeza ku security yaabwe ne beeyongezaako ne babawa ab'amagye ne babawa biki ne babawa biki naye ekyo tekibataasa high command kyekola ekimanyi ekiseera kyabwe kye babawa bwe kinaggwako bajja kujja boogere oba bajja kusasula n'ennyama yaabwe neyanziza sebo owa alali yanguzi mukama wange weereze eggwanga kale sebo ali ku layini. Yes, hello. Webale kuweereza sebo. Kale sebo. Muganda ngezenya ekibuuzo kimu oba bibiri. Webale omulimu gw'okola nze Moldekali. Amina sebo. Sebo okunga aba UK, Canada, USA okuteekawo embeera. Naye naffe oba ku sayidi olina ekintu ky'obulamu okutereezaamuko. Tusaba naawe otutranslatingire funayo translator episode naddala eya Somalia ne episode y'e Kasese episode ezo wandifunyeeyo translating episode ezo mu Luzungu okujaabulula obulimba bwannakyemalira bannamawulire bakozesa okuteeka information enfu. Kijja kuba kirungi nnyo nga naawe ofunye ka translator bakyuse episode ezo mu Luzungu abeeru abo basajja abo bazungu basobole okubitegeera obulungi. Ensonga yange sebo tuyambe ku kintu ekyo kati awo aba US Canada chapter abo bonna nabo bajja okuviirayo nga batambuza vidiyo ezo naffe YouTube zitambule, Facebook zitambule, information etambule ebune buli wamu kubanga nakyemalira watusingira wawa alina bahandula abo bannamawulire abo abaddusa information mu Luzungu ye kuza awo watusingira nti wano bakakwerege tugitegeera mu lulimi olwaffe linakyo oba olweka naye kati abo betubuulira embeera eriwo twetwogera ne tubitegeera naye nabo twagala okubategeeza okubamatizanga tulina abatuyambako okubavuunulira. Kale sebo kijja kukola nnyo amakulu. Mwebale nnyo muganda wange enteesa yange. All right. Yes, hello. Yes, sir. Okay. Nze ompulira bulungi baba. Yes, sir. Pastor ompulira bulungi. Nkuwulira sebo. Kiripo kanga vyono. Yes, sebo.
nze nkubiriza buli omu bannange nkubiriza buli omu ali ewungereza wano nange wendi nkubiriza bannaffe tuve mu byaki mu by'olubalaato tulumbe nze nabye gundi Mbabazi House of Lords nedda nva ku Mbabazi nabye mu House of Lords omuyindi yavuddeyo n'ayimirira n'ayogera n'agamba nti ye munnayuganda ne bagamba nti beetegefu okuweereza kigavumenti kya Museveni buli buyambi bwonna bwe yeetaaga okitegeera bannange bannalandani bannange mwenna bali wano tugenda kwekolamu mukojja omugezi ngenda kukubirako twekolemu omulimu tuteekewo ogundi okwekalakasa okutali kwa bulijjo bino ebyagundi ebyabantu 5 nedda tulina bangi nnyo wano pasita tuli bangi nnyo tuzadde tulina abaana wano tukole ekintu ekyo n'omutima gumu kubanga tumanyi bulungi nnyo bannange oyinza otya gundi MI6 netamanya nti Museveni yekkoni netamanya nti Museveni ye ADF bakimanyi bulungi nnyo bakimanyi kale n'olw'ensonga eyo nze ebyange byebyo naye nga tugenda kukola ekyo kale sebo mwebale nnyo mwebalire ddala sebo Hello. Yes, hello. Steven, ndekelako naye. Nnyabo naye eddoboozi terivaayo bulungi lyongereko. Nze kyembadde nteesa mbadde nina petition yange eri Museveni. Naye kansookere ku kyakabaka bannaye nabagamba bane kabaka aveeyo akuba enduulu ng'amuleseko obukolokolo abagabe bannange bampamba ojja kulaba abantu nga bareactinga naye olwo tunasiika najja mbwanze kugulawo omusimbi n'awuba lufulaga n'addayo naye ng'ate mu mbeera mwali si nungi tekikola makulu guwagamba aveeyo akuba enduulu bakabaka bonna bakuba enduulu oba wabusoga oba bonna bakuba n'ekirala Museveni muwa petition yange nga mugamba alinga amatako g'embizzi amasimu gaggaddwawo nkuggyeko bujja ate mu kifo ky'okukwata damu okube aliko tokonekitinga you have no what the network ani ali ku layini bannaye muntu ono yanaaba atya ebizibu biri mu bwa pulizenta Hello? Yes, hello. Hello? Wanji. Pastor mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nnyo ssebo. Pastor nze kyensaba. Nsaba kubi munabusiro yalikeera. Nsaba aba NBS bano nabo bateekamuko ku bwannaki. Abantu abo batuzaabuza nnyo be bamu ku baabuzaabuza obululu bwaffe. N'ekirala omukyalo ono yeefudde minisita wa defense nga tawa education naye yeetaagamu abaana bamukyalireko komanda kwali kyekyo kyensaba komanda n'obuwombeefu kale sebo neyanziza kale ali ku layini nkukutte mukama yeebazibwe nnyo ogambo kye pasita gyebale gyona
Mwendi solo. Kichinga mulimu gundi. Kakati ntesa. Ekatwala okutesa. Eselo. Abantu abo abamaduuka tubasonyiwe mbadde nkusaba tubasonyiwe meseji yaabwe tugirange tujongeremu n'akajanja tujongeremu ddala akajanja tugirange abaana babloka bonna babloga banuupu bonna bagirange tujongeremu akajanja awo naffe twe tuludde okubuukira ekigaali tugende Museveni anatwekangira wanagenda okwagala okutereza embeera ng'embeera egaanyi gundi gyongeremuuko ku maanyi abasajja abo tubalinnyiremuuko bulange okwekalakaasa okwo kuyite ku platforms zonna enjawulo tugezeeko bambi okukwatagana nabo kubanga ndaba awo wennyini we wayinza okubeera oluwanyi kubanga kino twakyagala lwakuba bo twabagamba ne baweza mmere ya leero kati emmere ya leero erabika ekalubye nabo balabika omugaati waliwo agulinnyeemu kati tubeegatteko tugende nabo tulabike nga tugusa ensonga eyo atirisi olumu aba alabye nga ku kibuyaga akunse naye ajja kwekangamu agambe nti kibuyaga alabika akunse asudde omuti kaakati abalala bonna bwe banayingirirawo ensonga endala nkubiriza bannasitwago bonna bambi ensonga y'okusonda ensonga eno si nnyangu naawe musajja wattu nkusaasiriramu obwolumu bw'okeera kupasa kiringa ng'omwana n'agenda okusoma n'osasula nga school fees naye ng'omwana takuleetera lipooti otuuka neweekyanga erusi n'omukuba n'omugamba ng'omwana gwensasulira buli lunaku school fees tundeetera lipooti naye bannange twekube twekwatekwate ensonga eno ey'okusonda tugigire kubanga ebigambo ebivaayo mu kisenge tuwulira nga naffe bituzaamu erusi ku maanyi tugezeeko nnyo okusonda abantu gamba zino bannaffe bano abalala bonna platforms endala okuli Lumbuye Masaba JB Uganda empya Nowa Mutwe simanyi Ghetto TV Map Media bangi nnyo abantu abo tugezeeko bakuza information yeno bagiteeke kati lisi bakutaginge abantu bagezeeko okuwulira information yeno eriyo abantu nga tebakumanyi tebakuwulira naye ate nga bawulira abalala so information yeno weeyita mu bo esobola otuuka ku buli muntu yenna information eno ne tugitunda ensi yonna waliwo awulira Lumbuye naye nga tamanyi SPRC yaani waliwo awulira Masaba naye nga takumanyi so oli waaba akutaagiizeeko busa wange eno omukisa oguba gugenze eddoboozi liba lidduka liba lituuse abantu mu Kampala balabika information batono nnyo abakumanyi naye ate nga Lumbuye atuuze oluba oteekako ati ogenda olaba ali mu bantu kumpi mitwalo 10 abamuwuliriza tugezeeko kyensaba kyekyo tugezeeko okutambuza information yaffe tugiguse kuddeko n'aba UK wa bonna banaye okwekalakaasa kuno tukuteekemu nako ebirungo kutambuleeyo wabeerewo olwekalakaasa mu mwaka guno olulisa enzigo nga lutambula ensi yonna naye nga lwa Uganda kale kanjagaliza abalala kambagalize nabo bateese kale nnyo webalire ddala mukama wange ani ali ku line omulala bantu bangi bannaye ate yes hello kale nnyabo nawe gye baliko nnyabo ono malayika wa Bobi kakwete Sudan malayika tusanyusa okukulaba mawulire kikutuleetedde malayika nze mbadde ndina kyenjagala oyisaawo abantu ababuuza nti nno Museveni abeera atya nga mulwadde ate ng'ayisaawo ebintu bye nga bisigala bigenda mu maaso nga bitambula bagende ku Google banoonye Truth Dynasty ebintu byonna buli kituuka ku Uganda eyo gundi mpanvu buli kimu kyateekebwateekebwa buli ekikapeninga mu Uganda mwekiri bakola enteekateeka y'ekyo ekintu ne bakitegeka nga weekiri nimuteka Museveni oba mulwadde bayisaawo ebigendererwa byabwe okitegeera
n'akatalekeka Museveni olinga ttooyi y'enkoma amasimu tugenda gaggala wangi webale kuweereza sebo pasita kale sebo naawe gyebaleko kampite mu bwangu ng'asiyaga Museveni naye mmwe pasita mbadde ngamba lwaki oyo komanda tebansibaako bomu nenfa n'akasajja oliredde okujesibako olumbe nze ndi ready pasita ndi ready era ngenda kuwa details zange kasamba ku simu pasita kati njagala kufa n'akasajja mbaluke ne famire yako yonna yonna kaveewo awo wetutuuse pasita yebale kuweereza naye ndi munyiivu nnyo kuba naisimanyi nakumanya mbadde ndira mu kufumba manye omukazi namugoba nali sikkuta bannange komanda kwali naye kiri wano nkugyeko bujja oba nkukute bukwasi bambi nkugyeko bujja ani oba gwenzigyeko nange ekintu kinnemeredde ebigambo ebiri wano gwobimanyi wala bannange alinda banzize mu bwa pulezenta nga siyenze ali ku layini aliwa mbw akatalekeka nzigaddewo akatalekeka tewali kuddamu akatalekeka mukalekeeyo akatalekeka nkagobye anna tetujja kugumiikiriza bintu ebyo mbo pasita akatalekeka ogenda okuwulira akatalekeka bannaye muli luddawa aba imo sigenda bakwata kubanga oli olukubanga eddoboozi lyo ligenda ani ali ku layini simanyi ono Nalongo Owe Nigeria halo gwe Nalongo Owe Nigeria liizi tusansa okukuwuliza mukwano amina nnyabo ensonga yange pasita egamba abaana ba YouTube bemunya nnyo ku RO London akodde kimala mbw abalimba naye nze mbaddamu amaanyi nembagamba kino ekintu kimwe mwayatandika oyo yatandika yakina okuggwa tulina kuyamba ku arabo ye akole omulimu kakoga ekirala keŋŋamba ensonga yange edda ku UPDF omanyi UPDF eyo njagala nnyo UPDF ensonga zonna bazze baziwulira bazze baziraba babakuba eSomalia bazze ne balumba abaana baffe omwaka oguwedde kyeyamaani DDO Delegating Officer Muhoozi yavaayo n'agamba UPDF ly'eggye erisinga mu Africa amaanyi bwe libanga ly'eggye erisinga mu Africa amaanyi nsaka kuba batya nga mwe musinga balumba batya yammwe nga mwe musinga balumba batya abaana nga mwe musinga nga mwe eggye erisinga mu Africa UPDF nsaba mukireko oli yayogera talina byamanyi ku byamagye wa LDU naawe uli wa LDU ensonga yange endala njagala RO bw'aba alina sniper asobola okuntraininga nti nzijewo Museveni ne Muhoozi bambi anyambe kuba tetulina sniper asobola okuyambako kwaba abantu muyukiridde muli mu sniper kwali akuwulidde nnyabo tweyanziza nnyo tweyanzeega oba weewaddeyo neewaddeyo pasitawo nze neewaayo okulwensi yange ate oba bwe weewaayo ate ndaani
Mukama akuwa omukisa. Nyabo. Hello? Yes, hello. Hello? Sireta sir. Jendi nyawo. Ate ovuddeko. Tufunyeyo omusajja omu okwesiba bbomu. Tufunyeyo omukyalo omu sniper. Ara okwali. Omba nkulamusiza nnyo sebo. Nange sebo. We bale kuweereza mukama wange. Amina mukwano. Ndo ntuusa just kwebaza kwange olunaku lwaleero kirabika okusaba kwange kwe nakugamba kutuusa. Abantu bonna nze nakugamba omukulembeze atufunira ebbeesi. Nakugamba era n'enamba yange ndowooza ogidayiri ng'ogimanyi. Nakugamba ffe tuli ready. Just tukuwozebwamu buwozi bwa katono nnyo tutandike ekintu. So bw'otuconnectinga ku bali ku bantu abalala tuteekeyo mukama wange ffe tuli ready. Museveni bullet yo kaka musobola. Kale sebo. Naye genda kwebaka otulo olwaleero otagenda kwebaka. Kale. Ani ali ku line? Obudde bugenda. Ali ku line? Owa imo sigenda kukwata bambi. Owa imo sigenda kukwata. Bannange jamu akutte wano. You can't believe it. Now, omuntu angambye nti nno nkwatagane ne teacher Lumbuye bona platforms zonna JB Muwonga ani okomyewo bukomi oba ningange yakulabyeko edda. Wangi? Kale nyabo. Basanze mbadde nsaba afande. Afuneyo omuntu. Akubire Maria Muwangaza esasi mu mutwe. Nsasula akadde. Omusasulirawo? Musasulirawo kasaba kubikazi nesirisi. Nsasulawo akadde. Kale nyabo awulidde. Njagala ekirala. Museveni. Tukukoye otukolyako diversion nizo ozikola ku mutahe gw'abaana baffe. Tukoye diversion gyokola yonna ozikolya ku mutahe gw'abantu baffe. Otuttidde abaana naye ojja tusasirira. Bannange neekira mbakubiriza bannange abantu mwenna abantu ba diaspora mwenna bannange baba bakubya omulanga gw'okwekalakasa ambi mufeyo mulungi tutasaala abaana abalala. Tunatokeka abaana abalala okugendera mu kisinde kino nga musajja bweyali. Ekirala abantu b'ebusoga omwana yabakubidde oluyimba bannange oluyimba olwo muluteekemu nnyo amaanyi. Kati abagamba nti abato bamutegerya kwana mu 5 leero musinze bamwambala makooti. Olutemu amaanyi oluyimba ndowooza ffenna tululabi. Tweyanziza. Basakandekera abalala bateese. Kale nyawo. Hello? Yes, hello. Hello? Yes, nyawo. Hello, bambiwa bali kuweereza. Kale nyawo. Omanyi omuzungu tayagalanga ku muddugavu kubanga tulina kwerwanako ku baffe. Yes, tukola message ne tuziwandiika ne tukola ki naye nga buli kimu kiri ku side yaffe. Omuzungu tasobola kulwanirira muddugavu ye ayagala kukulaba ng'afa ng'ayisaawo kyayagala kubanga aba amanyi Museveni amukolera kyayagala. Bino kimu kye baagala bakirya mu Africa. So yes, ebyo bimesagi tusobola okugezaako naye ng'ekisigadde ffe tulina okwerwanirira.
ye message ya okubanga tweyanziza nnyo mukwano kalebera bulungi naye ekyo tekibaganda bannaye kujja era mujje mubalabise nabo tubalabisize wamu ne dictator waabwe then ebyala byonna tugenda bikola bannayuganda njagala okubebaza mwebale bambi muyimiridde mu butuufu muyimiridde kubanga mulembe guno gweguzukuse era senga si mulembe guno tugenda bisoma wano mu Bible senga si mulembe guno ogusituse bannange wallahi simanyi senga simanyi wetuli naye mwebale nnyo mwebale ddala okuyimira mu mbeera zonna financially politically physically ne muwaganyala ne muguguba mwebale nnyo mwebalire ddala mbadde nziramu omuntu angambye nti ngambe platforms zonna bannange bonna abo bemwogerako bawulira message eno era bandaba naye one ekintu kino okukiyingiramu akira nga akyogere ayina okumanya gye kiva ne gye kikoma baani abakirimu agamba bwe nnanga zino sente mutabani wakatongole n'agenda azirya mba ngenda kukola ntya so eyo nayo nsonga eri awo ali ku line. Hello. Yes, hello. Esimye okuyitamu ku mutimbagano gwa ASP asimawire. Bible politics, yes hello. Bible politics. Nze Kakwerege Ebunyolo. Kakwerege Ebunyolo tusanze okukuwuliza. Ekyo kikulu nnyo kaakati. Ekisooka ngenda kwebaza okusimula abasajja abo naddala zi chapters z'oyogeddeko abasajja abo baveeyo bajje ku kkubo omusajja oyo akutuka emirandiro egyo era nange ng'omunyinza okuba nga ndaba nga gye gimukutte naye n'ab'e South Africa wandiboogeddeko nabo batira nnyo okukola omulimu ogw'amaanyi nabo n'obasisimula nabo ne bagezaako okukola ekintu kyekimu nomani namukowodde dda MC nomani nga bwotukubalaga simanyirege nga bwogire ekintu era essebo kale ssebo ab'ebunyolo batulabire kale ssebo naye ab'ebunyolo omukama tumwetaaga twagala okumanya wo omukama waali mukama yeebazibwe nnyabo ono ng'alinga Nalongo Owe Nigeria wanji ono si Nalongo Owe Nigeria yenze mukama w'amaanyi mukama wa kitiibwa ebiseera byonna bannange olaba leero nkutte kanjogere ebintu masoko mpe ku budde neeyanziza nnyo okuyitamu obusungu nina bw'abantu babiri Kenzo kuba Kenzo eri wiiki tewankwata nempulira bubi naye nensirika naye kakati obusungu kati bwenina bwa bugingo ng'omubaka bwange njagala ngambe Haji Bugingo bannange Haji Bugingo atuviire ku mwana wattu pulezidenti w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga nze njagala okugamba pasita eyo dento sisitimu ya Bugingo ebadde eyitiŋŋana mu bufaananyi amannya g'okwawukana munnange simanyo ga Bugingo gennyini amannya ago gali artificial era mu kubeera artificial maama w'amakula oba mujjukira obujulizi Bugingo bwe yawa ne makula nti mwama w'amakula abadde mu ddwaliro nga mulwadde teyali mulwadde baali bagenze mukola sajale ku nfuli nga Bugingo amannyo temuli ne bajjamu ne basalako maama makula onfuli ne bateeka ku Bugingo dento kaakati bwebwa obujulizi bwe gamawulire era woba ng'alina n'empanama naga amannyo matabi ganfuliza maama w'amakula webaleko pasita kale nyawo era weebale kuweereza n'abawuliriza bonna batumidde
nze ntuusa okusaba kwange eri abawuliriza ba SPS mu Uganda politics nti twiti y'omukulu lawyer Amsterdam gye yataddeyo yesterday ffenna tugireke ku peegi zaffe ffenna abawuliriza ba SPS mu Uganda politics tugitambuze. Ekirala abatukowoola simanyi baggalewo amaduuka gaabwe nze mbanyiigidde twabayita baatuvuma ne batuvoola kati tusooke tubalumyemu naffe tebajja tulumya naffe tubalumyemu kati n'abalala kabateese pasita kale nnyabo halo nnyabo Yeeyali konzentizidde wano mudaaleku. Ennyabo. Ngenda kuyita mwangu. Mubeta nkigenda wa RO. Bannange amaziga mutereeza akaaliza Bannayuganda mangi. Atutidde abantu akoze byonna ne tukiika atuddeko samasiisirizaako santa mwaki. Twababuuza amaziga ago RO tasobola tuyamba n'agaleetako mu bya Museveni. Nabyanga n'atukubira ku kidwanka Jumansi esasi ku mutwe. Museveni naye amukabyako ku maziga ng'obulumi bungi butukasse Bannayuganda. Ara okwali. Kuba nkuli akiteeka kyekikubye ekitambo kikikuge. Ara otatuyambe wakira nakyo adaivatireko ku maziga gano gagendeko mu nnyumba ya muzeeyi oyo naye akiwuliddemu wekinywa awulye ku kiyumba wekinywa bannange. Omwanya bungi kimala pasita bikositeeka kwange. Kale nyawo. Sije bareko. Kale sebo. Kakati zinange mbadde nsaba kuteesa. Kyengamba nti bannaye Museveni oba buli omu yamuloga lulwe oba yatuloga kimu ffenna kitole. Kubanga economic shutdown teyaliwo weeks mabegaawo si tewayisewo weeks nyingi ziri awo. Mu Gwokutaano nga 8 twali tugitaddeyo. Tuli mu Gwamukaaga abo ab'amaduuka be twali tugamba bashantinge down baali luddawo. Kale ate nabo baleese ekyabwe. Kiki tuliko bannaye Bannayuganda tetusobola kwegamba ekintu wekigwawo buli omu tetusobola kwekwata wantu wamu ne tugamba bannaye tukolere wamu ekikola omulundi gumu naye kati nabo baleese ekyabwe balinga badokita be baleeta ekyabwe abateeca ne baleeta ekyabwe bonna bannaye kino ekintu bwe twakikwatize wamu buli omu najja ng'azze ku lulwe nti kati abaduuka fe abazze fe badokita fe abazze ekintu tetugenda kiggusa Bannayuganda twegatte ffenna wamu omusajja tukole ki tumukwate ku bulenge tumugjewo naye ebintu by'okujja buli omu najja kiki tebigenda kukola teyanziza sawa naye Museveni alabika engeri gye yatuloga bannange tulina kwesabira kimala bayi ASP Hello. Kale so. Eso. Nga bakubye ekyana kya Museveni sase mu mutwe. Hello. Yes, hello. Kale sebo. Wanji? Ye muzukulu w'enkoko tekola ki?
Hello? Nyabo gena maaso. Muzukulu wangu tukuwulira. Kakati pastor. Nze ayagala okubuuza bamaze Uganda. Nawe bajumbira ennyo okusomesa abantu okuwasa n'okufumbirwa. Okuyiga nnyo eddiini. Nze ababuuza nti bano abantu banene bwe bakwata abasiraamu be bakwata nga bayiga eddiini. Muzukulu wangu ko tulina basalidde magezi. Ate abagenza okuyiga eddiini ne babakwata mmwe ababatuma okuyiga eddiini ne musirika. Ekibuuzo kyange kiri nti awo Kurani eyogerera ku kagundi awo kapaki ako oba mu nsonga ng'eyo. Ekibuuzo kyange ekyokubiri era njaga kibuuza Abayisiraamu bakitaffe abatutwala mu ddiini eyo ey'Obuyisiraamu. Nabbi Muhammadi teyakkirako hadiisi yonna erambika embeera eri e Uganda. Mawanga Abayisiraamu okusoma bo basomayo kufumbirwa kuwasa kibye basoma byokka. Teriyo hadiisi ebuulirira ku abo abakoze ebibi ku bakulembeze abakoze obukenuzi ku bantu baabwe. Teriyo yo teyaka bawulira. Ekirala kino ekintu nkirowoozezza ebbanga ddene. Buli mwana ali mu kibiina nakitandiseeko ddala. Netiwaaka atandika okutabbira, atandika okubuulira mukama we ti we baba basazeewo nga baagala okugaziya obusiraamu e Uganda, tubawe Uganda emyaka 5 bajje batufugeko. Kubanga ano be baagala ensi yaabwe emmotoka zibeera ku kubo tolabako nti bagibyeko. Essimu ogireka mu restaurant wano ogireka ku shero towulirangako nti bagikoze eki. Emyaka 5 bajje batigako okugula ensi yaffe twekutule bazungu tetusobola kuyingira GCC ne tuba mu bino European Union. Simanyi bicogamu bya naleero tetusobola. Kale nyabo ekirala bwe tubanga abo Abayisiraamu tebasobola kutubuulira kutugirayo hadiisi nga bo bajja mu Busiraamu kujja kusomayo kuwasa na kufumbirwa tufuneyo bakakwerege baffe ajje basome Obuyisiraamu bajje batunnyonnyole. Kale nyabo kisoboka nkwatayo omuntu omu tugalewo amasimu tugende mu kigambo kya Katonda obudde bugenze. Tweyanziza nnyabo ebibuuzo byo bituuse abakulu b'Abayisiraamu kwe bali kuno batwa kubanga bakuwulidde ebibuuzo byo. Tewaliyo hadiisi eyogera ku nsonga ziri mu ggwanga Uganda kubafu wano mu Bayibuli tusomye Bayibuli mu nsonga eziriwo abuuza hadiisi Qur'ani ebyogerako ki ebiri e Uganda namwe mujje mutubuulire Qur'ani and politics. Webale nnyo muzzukulu wa nkoko tekola kiki ekiro terya kiro. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Katugende mu kigambo kya Katonda amasimu ngaggaddewo. Katugende mu kigambo kya Katonda amasimu gaggaddwawo. Katusabe. Webale nnyo Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaza olunaku lwaleero taata tuze wano mu kifo kino Mukama tukulindiridde twagala okusoma okuva gy'oli mukwano jangoke osomese oyigirize batabani bo ne bawala bo mu linnya lya Yesu. Ekigambo kino kibe kiramu kisimbe emirandira kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amina. Mu dakiika 10 ezisigaddeyo tugenda mu kigambo kya Katonda. Okusooka byonna nsooka okubetondera ebiyiseemu mu gundi tubali tetulina kyakubikolera tetulina bwe tusobola bisalamu mutusonyiwe nga management tubetondedde mutusonyiire ddala. Tweyanziza nnyo tweyanzege maze mu kigambo kya Katonda. Nzize olwaliro bagamba nti wetwali weewali wasinga okuba obubi. Entandikwa yeeyali enzibu
naye oluvannyuma lw'okutambula mbawadde ekyokulabirako ekya bizinensi bw'eba ekyali ng'etandika buli kimu kiba kizibu nnyo naye bw'emala okutambula n'omala okubukala n'otegeera bulungi otandika n'okumanya ddi osobola n'okukuba obukubi e Kampala n'okubira ow'edduuka n'omugamba mpeereza ebintu ebyo mpeerezaayo gundi bweti pieces bweziti gundi piece bweziti gundi piece bweziti n'abiwa wa bodaboda n'abivuga n'abikuleetera ku dduuka n'oba nga tolina kyokoze kubonyaabonya gundi naye nga luli transport yekka watwalanga wa mitwalo 2 kakati akulutira n'omuwa kasanvu ke nekiggwa so entandikwa ye yali enzibu ati ne mu politics wa Uganda olugendo lwetutambudde Bible and politics lweru gye tuvudde ye wazibu we wabi wetuli Uganda weeri si we wasinga okuba awabi okusinga wetuvudde waliwo we twatuuka nga waliwo abatugamba nti twagala change naye nga abalala tebakiraba nti Uganda yeetaaga change waliwo we twatuuka nga tugamba twagala change naye nga bababuuza nga nabe naalemu bagamba kati mwagala change naye kati ani tuwani gwoba olaba tuwani Besigye alina siriimu simanyi ono simanyi akola biki oyo Besigye mugenda kubanga mwakamulonda afe Museveni ye yakitugamba oyo alina siriimu bannabyabufuzi awo ne batambulizawo politics ne bagamba bw'aba alina siriimu gwe wamumusiiga kuba omukazi yasooka wuwo ningamba bane yatibala abantu nga bamanyi ebyafuwaayo nga tuli awo kituufu mwagala change naye muwaani eyo debate yavaawo kati eyo yamuwaani already twamuwa waali kati olwaliro omuntu ne bwokuba emmundu kafungula nkete n'otuuka e Uganda n'owamba obuyinza weewawo totufuga gwe twalonda tumumanyi ekyo ekibuuzo kyaddibwamu entandikwa ye yali enzibu waliwo twagambiranga twagala change nga NRM egamba change yakinammwe ffe ekintu kiringa bwe kiri era tulyoke tewali kintu wano kyetaagisa change mu NRM mwakutusemu mutabani wa Museveni yennyini agamba Uganda yeetaaga change ekyo kita kyakusaaga okubanga ne mu njuye beetaaga change ne mu kibiina beetaaga change debate eriemu tuwagire omwana oba tugire oba mulala gye naye nga kyo tumaze okikkaanyaako Uganda yeetaaga change wano we tuvudde we wasinga okuba awazibu we tuli we wangu wulira olunaku lwakya mu ssuula ey'15 ey'abasekabaka nga Mukama agaanye Sawulo okuba kabaka wa Isirayiri nagamba muganye Samuel nagenda ne yeegayirira Mukama sonyiwa Sawulo Mukama Sawulo muddiremu Mukama Sawulo tomuvaamu Mukama n'abuuza Samuel olituuka dduwa okwegayirira ku lwa Sawulo nga nze namugaana okuba kabaka amuganye okuba kabaka naye tannaba kulipuleesinga ekyo kyekyali ekiseera ekizibu mu Isirayiri teyina kabaka tannaba kulonda ate aliko amuganye naye mu maaso ag'omubiri olaba nga Sawulo ali ku ntebe olabira ddala nga Sawulo ali ku ntebe naye ng'ekigambo kya Katonda kimaze okwogerwa nti muganye okuba kabaka naye tebalina mukulembeze Uganda yatuukako awo nga Museveni agaaniddwa okuba omukulembeze w'eggwanga Museveni yagibwako dda naye nga Uganda terina mukulembeze ekyo ekiseera twakitambula nga kyakazigizigi ng'ekibuuzo kibuuzaani kati tuli mu ssuula ye-16 Mukama amala okuyisa amaaso mu Isirayiri mwonna agamba bulijjo weegayirira ku lwa Sawulo namugaana okuba kabaka nfunye omuntu alina omutima ng'ogwange tambula ogende mu nnyumba ya Yese ogende oteekeko kabaka genda omufukeko amafuta n'agenda n'afukibwako amafuta mu nnyumba ya Yese ku olwo emirembe ne gikomawo mu Isirayiri nga kabaka spiritually amaze okulonda kabaka wa Isirayiri. Bible egamba bwe bamala okumufukako amafuta n'addayo n'agenda alonda endiga naye nga mu nsi ey'omwoyo kikutuse Isirayiri efunye kabaka Dawudi. Era bw'ogenda okusoma bw'ogenda mu ssuula ya 22 abanaku be basooka okufuna emirembe, abanaku abanyigirizibwa, ababangibwa, ababodaboda, abatembeyi,
be basooka okufuna emirembe kubanga owaabwe yafukibwako amafuta n'ateekebwawo entebe tannaba kugiyingiramu naye bo balina emirembe kubanga olwedde eggulu limaze okulipuleesinga eggulu bwe liripuleesinga ebisigadde gwe Samwiri byoliko bibyo Samwiri Bujingo w'ebiseera ebyo yafuba nnyo okulaba ng'awolereza Samwiri Mukama namugamba Bujingo olituusa ddi oli namugaana ne wonookola otya naye nga Bujingo osoma Bayibuli nkugambye Mukama yatuma Samwiri okuyiwako amafuta ku kabaka ne wajja oguvubuka oguwanvu mu nnyumba ya Yese ne gujja ate gunnamajja ate guwanvu Samwiri n'agutunya n'agamba bannange Mukama Mukama otonda laba omwana bwanyumira obwakabaka yono kabaka yennyini yono kabaka bannange yennyini n'entambula aba amufukako namugamba si yoyo tomufukako mafuta si yoyo gwe nnonze essula y'ekumi awo Mukama n'agamba Samwiri nti olituusawo okunakuwalira Sawulo nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri jjuza ejjembe ly'amafuta ogende n'akutuma eri Yese Omubesirekemu kubanga neerabidde kabaka mu batabani be. Samwiri n'ayogera nti nnyinza ntya okugenda Sawulo bw'alikiwulira alinzita. Mukama n'ayogera nti twala entenduusi ogende nayo oyogere nti nzize okuwaayo saddaaka eri Mukama. Oyita Yese ajje ku saddaaka nange ndikulaga bw'olikola era olinfukira amafuta ku oyo gwe ndikwatulira erinnya. Awo Samwiri n'akola ekyo Mukama kye yayogera n'ajja e Besirekemu. Abakadde b'ekibuga ne bajja okumusisinkana nga bakankana nga boogera nti ozze mirembe. N'ayogera nti mirembe, nzize okuwaayo saddaaka eri Mukama. Mwetukuze mujje nange tugende ku saddaaka. N'atukuza Yese ne batabani be n'abayita okujja ku saddaaka. Awo olwatuuka nga batuuse n'atunuulira Eriyaabu n'ayogera nti mazima Mukama gwafukako amafuta ali mu maaso ge. Naye Mukama n'agamba Samwiri nti totunuulira maaso ge newaakubadde embala ye bw'eri empanvu kubanga mugaanyi. Kubanga Mukama talaba ng'abantu bwe balaba kubanga abantu batunuulira okufaanana okw'okungulu naye Mukama atunuulira mutima. Haleluya. Owulidde Bayibuli bw'egambye Mukama n'agamba nedda gwe otunuulidde embala ey'okungulu otunuulidde omuntu ow'okungulu naye Mukama tatunuulira muntu ono ow'okungulu ye alaba munda oyo si ye kabaka. Ono yatunuulira physical appearance n'alowooza nti yoyo. Bayibuli egambye Mukama teyalaba bw'atyo n'agamba si yoyo. Bayibuli egamba leka nkamale yako. Yese n'alyoka ayita Abinadaabu n'amuyisa mu maaso ga Samwiri n'ayogera nti so n'oyo Mukama tamulonze. Awo Yese n'ayisaawo Samma n'ayogera nti so n'oyo Mukama tamulonze. Yese n'ayisa mu maaso ga Samwiri 7 ku batabani be. Samwiri n'agamba Yese nti Mukama talonze abo. Samwiri n'agamba Yese nti abaana bo bonna bali wano. N'ayogera nti ekyasigaddeyo omuto era laba alunda endiga. Samwiri n'agamba Yese nti tuma bamukime kubanga tetuutuule okutuusa lw'anajja eno. N'atuma n'amuyingiza. Era yali mumyufu n'amaaso ge nga malungi era eyeegombebwa okutunuulira. Mukama n'ayogera nti golokoka omufukeko amafuta kubanga yeewuuyo. Awo Samwiri n'alyoka addira ejjembe ery'amafuta n'amufukako amafuta wakati mu baganda be. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Dawudi n'amaanyi okuva ku lunaku olwo n'okweyongerayo. Awo Samwiri n'agolokoka n'agenda e Laama. Awo omwoyo gwa Mukama gwali guvudde ku Sawulo n'omuzima omubi ogwava eri Mukama ne gumunakuwaza. Awo abaddu ba Sawulo ne kankomaawo
omuto eyali asembayo anyoomebwa yali tannaba kutuuka omusajja wa Katonda n'agamba tetugenda kutuula ng'oyabulayo tannajja. Bali abaana bonna 7 nga babayisizaawo mu maaso ga nnabbi nga nnabbi agaanye okuviira ddala ku Eriyabu ne baddako ani simanyi ne kuddako Sama ne kuddako ani bonna n'abagaana Abinadabu bonna n'abagaana n'abuuza ani asigaddeyo ne bakaleeta okuva ku ttale ne kajja ne bakafukako amafuta nga Mukama alina kyalaba munda mu ye. Bano balaba kato kaabwe akalunda endiga akanyoomebwa naye nga Mukama alabayo generation muko yakaleta nga simbo yali ng'eripresentinga generation era bw'amala okufukibwako amafuta generation ye yonna n'esumululwa. Generation bw'olaba omuntu aze generation n'etayuyizibwa si y'oyo. Bw'olaba omuntu aze generation n'eyuyizibwa y'oyo. Mukama okununula generation ajjayo omuntu omu. Omuntu generation eyinza okubonaabona olw'omuntu omu. Musa omuntu omu yassa abaana b'otamanyi muwendo. Bafa banoonya Musa. Musa n'asavaivinga. Yakigusa. Yesu generation y'abaana ne baka tusetulemu asobola okuba nga yazaalwa emyaka 2 gundi emabega kati okuva ku myaka 2 okutuuka wano bonna battibwe. Omuntu omu ayinza okusumulula generation oba okusiba generation. Era bw'ogenda okusoma abaali banyigirizibwa be baasumululwa. Samwiri mu maaso ag'omubiri jjukira Bayibuli emaze okwotinga nti Katonda talabanga bantu. Mu maaso ag'omubiri gano ag'abantu agalaba gano Sawulo ali ku ntebe atudde naye Mukama yamuggyako. Kati akaseera akaali akazibu ke kaseera nga Sawulo atudde mu ntebe naye Mukama amugaanye okuba kabaka naye Mukama tannaba kulonda muntu mulala gwaliwako mafuta. Awo Uganda bwe yali ng'eri mu kaseera akazibu olunaku owaffe lwe yafukibwako amafuta Uganda yasumululwa. Ebyokututemaatema si y'ensonga. Ebyokututemaatema muwendo twazanyira ku constitution omusajja twamuwa chansi n'azanyira ku constitution nga tulaba. Endagaano yonna bw'eba etandika ne mu Bayibuli endagaano empya etandika na musaayi. Nakugamba endagaano y'omukaga etandika na musaayi. Endagaano y'okuva mu buto okule etandika na musaayi. Byenjogerako mu bimanyi. Munnange ate munaite tuswadde tugenza okutuukayo ng'ate omwana teyakula dda. Omwana yakula. Maama mumwabadde mwatuteyo muto. Munnange twaswadde ne tuswaluka omwana yatulimba nafudde ekitiibwa kiki. Omwana yakula. N'obabuuza mwabadde mututeyo muto. Endagaano y'okukula okuva mu buto. Endagaano y'okuzaalwa ng'oyingira ensi eyiwa omusaayi. Wabadde ki? N'otambula olugendo olwo olw'obuto. Gwe kasita okula mu butongole oba weekuzizza gw'amanyi. Endagaano yonna ng'etandika n'omusaayi. Twali tusuubidde mu constitution nti nga tulabye ebyafaayo omusaayi oguyise gumala eno endagaano yejjo tufuga. Gwe mwagizannyisa guli omusaayi mwagulinyirira. Bani bano abaseka gomanyi senga nga yakomyewo ku boda n'akomawo ng'alina bagamba bannange seno ate nno munange oyo mwana aladdemu asenga guyayize ate ezenkundi ezo zayiga eveeri ng'esirise kasita etuuka ku kyalo we bamumanyi senga olwo yakomyewo okuva ku mbaga akomawo ku boda olutuuka ku kyalo okuva wekiva paka waaviramu ne bagamba bannange kasita akomawo nga kasiriikiro bagamba bannaaye ekintu senga ekintu yakikoze atya maama nyabo n'alyoka atuka bannange senga kulikayo yasamira muli naawe yasamira muli ng'omanya senga byamusaze mwe n'omusaaga era mwe baana mmwe wamaka tugende mu kigambo kya Katonda oba kati ate oba amafuta ga bugingo gavuddewo okunkulukutirako aga mafuta ga bugingo wamaze ndi mu ndagaano endagaano ng'ojja endagaano empya endagaano y'omukago nze nyina adimini wange yafuuka muganda wange bwe tuddayo waka tugenda kutta omukago mu Bayibuli mweguli
tugenda kutta omukago izimayiri y'obulaza yennyini awedde emirimu twatandika n'okufaanagana gundi era abatulako bagamba mmwe muli balongo kyokka twasisinkana wano ku byeyo wabawo ekintu ekigira tugenda kukinywereza ddala n'omusaayi kati endagaano gye tutandika erina okuyiwa omusaayi ekyo tetulina kyakukikolera ekyo bannayuganda mukirinde ng'ambaga kubanga mmwe mwekobana n'omunyarwanda ne muzanyira ku musaayi gw'abajjajjammwe gwaluluma mwe mulowooza abantu abaferuweero abasalawo bo babafiiririre bo basanyufu mwabalinyirira bye bakola mugamba temwabibalaamu magezi ogwo gwo mugulinde ng'ambaga mukyali kugwekaseese abapoliisi bagenda oyiwa omusaayi bannange ndaba omusaayi gw'abapoliisi naye mwe temugulaba ndaba omusaayi gwa poliisi mukyali kugwa wanewa ebusiika waliwo omusaayi gwa poliisi ogugenda okuyiika mulyoke mutegeere muzanyidde mu musaayi gw'abannayuganda armed forces mugenda okweyiwa omusaayi nga military yebalumba nebakuba namwe nemulumba military nga fe abantu ba bulijjo tuli eri tusirise ate munnange ffe tulina emundu mugenda okwekola ebintu mwe poliisi wamawulira endagaano yonna ejja n'omusaayi kati uganda weerisi weewabi ennyo weyava weewaali awabi nga tetulina mukulembeze mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri ey'omwoyo nga Museveni yagaanibwa okuba kabaka yagaanibwa okubeera pulezidenti naye nga ne uganda tennabalonda ngaera twebuuza kakati ate olwo ate tuwaani nga ne bwetuna uganda yonna tewali kyemugamba ono kati afiitingawo duli teyaliiwo mwali mumulowoozaako 2016 waliwo yamulowoozaako lwaki 2017 mumulowoozaako mumanyi nti neera yaliwo naye nga temuyinza namulowoozaako nti naakisobola olunaku eggulu lwe lyamuwandiika ne limutuuma ekigambo ne bwatambula obutambuzi bwa nalabye Obasanjo former president nga yasamye hatunula neŋŋamba nze nga neefuga nnyo nze yajja wano nze nagaana okwasama nze neefuga nemutwa neŋŋamba nga mpulira wansi wonna wakankana naye nengezako Obasanjo yayasamye nayagamba bane kino kiki Uganda nga mulina ekintu Raila Odinga si ye yeepanka empaka gamuyiseemu eggulu liwandiika ekigambo ne kibeera eggulu bwe liwandiika ekigambo ne bw'okola otya obadde ki basamwiri bali eri bakyegayira Katonda ku lwa Sawulo ekyawandiikibwa kitandika kigamba awo omukaga n'agamba Samwiri bujingo likoma ddi okwegayira ku lw'omusajja ono gwe nagaana okuba pulezidenti w'owali neggwanga namugaana ekisooka Samwiri yali ayagala nnyo Sawulo yatwala ebbanga okusiiba n'okusaba okwegayira ku lwa Sawulo Samwiri si yateekawo Sawulo Samwiri si yateekako kabaka Katonda yatuma kati Samwiri ne bw'aba agaanye okikola ne bw'aba agaanye okikkiriza eggulu bwe limala okuwandiika kiba kiwedde ate Isirayiri bwe limala okufuna generation esituka some essuula ya 22 mu mpuku y'omwedulaamu tewaliyo dokita tewaliyo profesa awo abanyigirizibwa bo baali bamaze Katonda yali amaze obbajjamu nga baba sootinze bali mu mpuku naye balina kabaka waabwe okufukibwako amafuta process ey'okugenda mu ntebe wabaawo ebirina okukolebwa ebyomubiri awo bato yeetandika mweyiribya bwe mweyiribya bamuyiribya naye ng'olwedde kabaka bamuyiribya naye ng'olwedde eggulu lyatambudde kati physical ensi ey'omwoyo bw'emala okukola ekyayo Katonda bwe yamala okukola ekikye Dawudi yali alina okukola ebibye ebisigadde eby'omubiri awo wetuli Abangereza mugende muyiike ku kkubo Abamerika mugende muyiike ku kkubo generation yaffe ekole generation ya Dawudi teyakola empuku y'edulamu tugigendamu naye ababanjibwa gwe teweewuunya nnyo nga abasumba tebamuwagidde tokyewuunya Samwiri yatwala ebbanga ng'akyegayirira ku lwa Sawulo abo abasumba baba baagala okulya baagala ebitafu baagala emiceere baagala ebisente baagala okubasalirako emisolo
kubanga bw'anaavaayo n'ayogera nti Dawudi oye Dawudi oye nga bamuteekako omusolo Dream TV nga bagisalako Soroti nga bagisalako Chachi nga bagiggala ebyo bye bibatwala mu maaso okwegayirira ku lwa Sawulo nkugambye yamala kulimba kufuna bukujjukujju kulimbalimba yagamba Samwiri yagamba Mukama Sawulo bw'akiwulira nzise ngende eyo okuteekako kabaka omulala amafuta bw'akiwulira nzise genda obawulire bonna bagamba ebyo ebintu mubireke nkugambye juzi bujingo bugembe yagamba omwana ono Bobby omuto yamugamba gwe mwana gwe ebyo ebintu byo bijje wano tubireeta wano sebo nedda bako wookoma Sawulo ajja kunsalako omuntu obadde ki mwana gwe byo bikuleese nedda sebo nedda sokodwa nedda sebo komaawo Samwiri yakyogera n'agamba Katonda oyagala kunsazaako mutwe baba balina bye batya naye eggulu liba lyamaze dde okuwandiika ekigambo naye ejjukira Dawudi yagenda okuvaawo awo butereevu yaddayo mu ndiga n'agenda alunda endiga ze omusajja bwe mumulaba akutta akazindalo ng'akyayimba mumuleka ayimbemu agenda kutuuka ng'ali ku ntebe nga takyasobola talina nawe obudde bugenda bayimbira mumuleke agira yimbayimbamu era abamufunyeko n'abayimbirayimbiramu mumuleke abayimbireyimbiremu akasembayo ayina amafuta gakyamutambuza ayina kyakutula Dawudi yagenda nga feeza ey'omubiri ey'omwoyo ewedde waliwo ebyomubiri awo byalina okuyitamu ng'omuntu balina omuzoganya balina okumuwalabanya alina okuddukamu alina okwekwekamu ebyo birina kubeerawo ne mu Bayibuli byaliwo ne Dawudi byamutuukako naye bwe yakwata entebe emirirwano gye gyamuwulira Rwanda Kongo simanyi baani kye yakola emirirwano negyo yagitereeza bwe noosaaga mmwe temutya wetuli si we wabi gye twava ye wasinga okuba obubi gye twava ye wasinga okuba obubi kabaka yafukibwako amafuta omukulembeze yafukibwako amafuta waali byakutula Dawudi yabikutula mu mubiri ekigambo kirina okutuukirira so temubaako kyemutya yadde n'akamu byetukutula tubikutule buli omu akole kyalina okukola Bayibuli egamba mu mpuku y'omwedulamu yali n'abantu babamukkiririzaamu nga bw'asula ku lusozi bagenda bonna nga buli ekyetaagisa bakikola nga bamalirivu n'okumusinga waliwo nero yabagandanga okukola ekintu sijja basanga Sawulo nga yeebasa otulo tumututa embuna ze banoonya n'amugamba kamufumita effumu likwate n'ettaka n'amugamba tomufumita muleke n'amugamba nawe tumufunye atoogira bonna n'amugamba tomufumita n'amuggyako effumu n'amuggyako ebyokulwanyisa n'amuzuukusa n'amugamba gwe Sawulo agenda okulaba ati n'agamba oyo si Dawudi agenda okulaba ati nga tebena n'amugamba kakati senga mbadde njagala kutta mbadde sikutta kati nzo njigganyizaaki abaana ne bamugamba gwe tubanga walya tutuuse ku musajja tumufumite ebiso oganye tumufumite ebiso tubanga naawe otuziza mu katemba tubanga walya ng'oyagala kututtisa buttisa naye sigambye nti gwe His Excellency wammalaba yo Excellency sigambye mbuno byoba okola fona omusajja atuyisiza bubi nnyo ffe tumukwatako tuleke tumukola ekintu ebintu Bayibuli eri bweti bali we bakyama ffe tutereezeewo ffe tuleke tumukole bye twetaaga totugaananga kubajja tukola ekintu awo ate naawe musajja yatukoze bubi so awo bakyamawo ffe tugololewo kati wali Dawudi we yatereeza gwe wamma tereezaawo we yakyama tuleke tutereezeewo bannayuganda generation yaffe Mukama politically yagiyiwako amafuta spiritually nkugambye spiritually sagize ne mbagamba bangambye waliyo ekivulu ky'abayimbi b'akadongo kamu abaagwa kigenda kubeera wankulukuku mu kisaawe saabagamba nti bagenda kubazuukisa bagenda kugwekerera eri gyenna bagamba soogera kintu nga nnimba naye omulembe gwaffe Mukama yaguyiwako amafuta gwe guliko tukole bye tulina okukola
mu linnya lya Yesu tugende mu maaso. Webale Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo, batabani bo ne bawalabo baabano balina ebibuuzo ku mitima. Yogera nabo Mukama, balina ekintu ekizimbye ku mitima gyabwe, balinako ekizimba eky'ebibuuzo, balinako entuumu y'ebibuuzo nga ansa ntono, balina okwemulugunya, balina obulumi naye nga gwe ansa yaabwe Mukama. Bayita RO naye tebamulaba Mukama nga gwe ensonga yaabwe. Jangu Mukama oddemu ebibuuzo byabwe mu linnya lya Yesu bulijjo. Waakiri lunaku abeereko n'ekibuuzo ekiddibwamu ku mutima gwe mu linnya lya Yesu. Ate Mukama n'enkyukakyuka tugyetaaga. Ng'abaana b'abantu emibiri gikooye, emibiri gyaffe gikooye, emyoyo gyaffe, emitima gyaffe gyefunyizza munda mu nnyama yaagyo. Naye Mukama jangu otusinkane mu linnya lya Yesu, oddemu ebibuuzo ebingi naffe tufune ku ssanyu mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda ayinza tusabye. Amiina. Byonna byaliwo naye olunaku lumu Bayibuli egamba nti awo Dawudi n'afukibwako amafuta n'agenda ku ntebe n'afuga Isirayiri. One day mujja kulabako nga kituuka mu nsi ey'omubiri naye ey'omwoyo kyaggwadda. Mumukirinde mu mubiri, mukole byo mulina okukola, mujja kukirabako n'amaaso gammwe. Bwe kibanga ennyumba ya Museveni ewaka baagala change, toyinza kutulimba nti no tetuyinza kufuna change. Nga nabo bennyini baagala change, tuteekwa okufuna change. Katonda omulungi ow'ekisa mpera omukisa. Mbeebaza mwena abayimiridde mu revolution, mwongere okuyimirira ne Uganda, mwongere okuyimirira ne ttiimu yammwe both sides. Waliwo abaana bammwe abali mu kusiiba n'okusaba, waliwo abali ku lusozi abasaba, waliwo abali mu kiwonvu okumeggana n'Abameriki. Mukono ku mukono, ekyo weekiri, lwakuba mmwe mugamba temunnabakiraba naye mujja kukiraba. Olunaku lugenda kukyanga enguudo nzigule naye nga tosobola kufuluma nnyumba yo. Obudde bugenda kukyanga obutale buggule naye nga toyinza kugendayo kuggulawo. Obudde bugenda kukya oba omwana aliba waka nga toyinza muzza ku ssomero, bw'aliba ali ku ssomero nga toyina woyita genda munona. Mbabuulidde ebigambo ebyo mark my words. Museveni tugenda mukubira mu muzannyo gwasinga okumanya. Olwedde ku boodi empiki takyaziraba, buli wayagala okukwata bw'ati alaba ogenda mulya buna. Waliwo omuntu alutenga lunakola bw'ati atambuze n'asooka n'abala n'agamba na Museveni ali awo buli mpiki gy'akwatako alaba ategulula. Kalabe anoonya empiki gy'atambuze ebuze, lwakuba temusobola biraba ate byonna sinza byogera wano ne mbimalayo. Naye Mukama abawo omukisa mwebala okuyimirira. Kye tuyitamu kya mubiri, olutalo lw'omubiri tulina oduyitamu bwe lutyo, era awo we tuli we tulina okubeera, naye ate era tulina we tulaga, kubanga era tulina gye tuvudde. Waliwo gye twava nga tuli muyaga, waliwo gye twava nga we are not recognized, kati ate waliwo we tuli nga we are recognized. Era ng'omuntu ajja n'agamba era ono ye pulezidenti w'ekibiina kya Nuupu, akakantu bakyakeekwekamu naye nako kajja kutuka. Aye baba omukulembeze ow'ekibiina kya Nuupu, naye nga yali agamba omukulembeze w'eggwanga lirala Uganda, naye ng'akiyitako bakyekweka mu kawaayiro aka Nuupu. Waliwo lwe kagenda okutuka. Mukama abawo omukisa. Mbaagala nnyo. Nsigadde nze SPC Muwire, nyongedde obeetondera olwa vidiyo ya leero bannaye mu nsonyiwe. Pulizenta oba bunafu bwa pulizenta oba bunafu bwa management ababali mu byuma simanyi, naye tugenda kutuula nga ttiimu tulabe ekyokukola. Oba ebyamasimu tubijjawo tubijjewo, mbabuulira. Kati waliwo omuzadde abadde atudde n'omwana we, kati omwana amubuuza mami ekyo kiki kiba kiti ekyo, ebyo bintu tubikomeza wano. So nsigadde nze SPC Muwire Bible and Politics, mwongere okuyimirira temugwa. N'omunafu agambe nti ndi w'amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye, amiina. Ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo ne nsikiza n'omutima gwange ne njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oluwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu, amiina. Mukama abawa omukisa. Nsigadde nze SPC Muwire Bible and Politics. I sign out.